Okutangaza ku byogerwa ku Fred Ssemugera. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza. Nze Fred Ssemugera nga ntuula mu ssaza lya Beene erya Bungereza ne Republic ya Ireland. Olwaleero lwa Ssabbiiti nga 29 Mutunda omwezi gwa Septemba omwaka ogw'2024. Waliwo abanjogerera amafuukule nga beesigama ku bukyayi, obuggya n'obulimba okwagala okwonoona erinnya lyange, ate nabo okufuna we balinnyira okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe oluusi ebizibu okutegeera. Kambawe bwino omukwafu ku bamu ku be tuwangala nabo wano mu Bungereza. Siri mwetegefu kuleka bagezaako kunnyinoona gye muli ne bayinaayina. Ate nno nasoma omugigi ne P7 n'enjiyita. Lwaki waliwo abanjigganya era lwaki nze? Ngenda kubalaga obulabe kwe buva era mbateereko n'eddoboozi ly'omu ku babusaasaanya n'ensonga lwaki. Mu bitono bye nkoze ebiruma abantu ng'omukyalo ono gwe ŋŋenda okwanika mwe muli okugezaako okukola ebintu ebigatta Abaganda mu Bungereza. Mu myaka gy'ekinaana nalaba nti tewaliwo bitugatta bimala ng'Abaganda wano mu Bungereza. Bwe biba byaliwo abimanyiiko atubuulire. Awo nze kwe kusalawo mu 1991 ne ntandikawo ebika by'Abaganda e Bungereza nga ne Ssaabasajja Kabaka tannatuuzibwa ku Nnamulondo mu 1993. Era nga ekimu ku bikolebwa gy'emizannyo gy'ebika by'Abaganda e Bungereza kati egiri mu myaka 33. Mu kiseera kye kimu naleeta ekirowoozo ky'okusinza mu Luganda era enzikiriza ez'enjawulo zaagwa mu buufu buno nga bwe mulaba ebiro bino. Okukola bino namatiza abalala okunneegattako era nga kumpi bonna baali bansinga obukulu mu myaka n'obuyigirize, n'ebyo tebyabalobera kwegatta ku mugendo gwe nakulembera. Natandika akatabo oguliko aseesa mu biseera bye bimu oluvannyuma ke nakyusa erinnya n'enkayita empapula za Kakobe. Bangi temufunidde obwereere emyaka egyo gyonna. Kano essira kaali kaliteeka ku kuyigiriza olulimi Luganda, ebyobuwangwa n'ennono, okulanga ebintu eby'enjawulo ebikolebwa abantu baffe, n'okwogera ku mbeera y'abantu baffe mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu, naddala ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Nsomesa Oluganda era bangi banneebuuzaako ku bitono bye mmanyi ku bitukwatako ng'Abaganda. Ekya bulijjo si kirungi kweyogerako bwe ntyo, naye ndowooza kyetaagisa okulaga abantu lwaki waliwo abanjigganya. Waliwo n'abantu abalala bangi mu Bungereza abakoze ebituyambye bye tulabako. Waliwo abamu ku ffe ababadde mu bitukwatako eby'enjawulo okumala ebbanga eddene. Naye ate waliwo bannaffe abamu abalowooza nti bitandise mu myaka gino 4 bo bwe beegattidde ku bigenda mu maaso, naddala nga bakozesa emikutu mugattabantu oba social media. Akatambi k'eddoboozi ly'omukyala ke ŋŋenda okubateerako nakafuna nga 9 mu Wakanya omwezi gwayita August omwaka guno gw'2024, era kwe nasinziira okwawandiikira ebbaluwa nga 18 mu mwezi gwe gumu eyalina omutwe ogugamba nti okutangaza oba clarification mu Lungereza. N'olwekyo nkatuulidde okumala omwezi gumu n'ekitundu. Kaakolebwa nteekateeka emizannyo gy'ebika by'Abaganda mu Bungereza egy'omwaka ogwa 33. Mu kiseera kye kimu twali tutegeka ttabamiruka wa Buganda yasooka mu Bulaaya nga Katikkiro yali ajja okubeerawo ng'omugenyi omukulu. Mu kiseera ekyo nasalawo nti akatambi kano ngira nkatuulira, naye kati ekiseera kituuse mukeewulirireko kubanga ebinkonjerwa byeyongedde. Waliwo abangamba nti abantu nga bano nandibadde simala biseera byange kwongerayo bye boogera kubanga kiyinza okubawa ettutumu n'okuwulira abatandibawulidde. Naye bannange waliwo ekituuka nga kyetaagisa.
toyinza kuweereza myaka 33 n'omusobi ku bwannakyewa ebitono by'okoledde mu bbanga eryo bannakigwanyizi ne bagezaako okubisaanyawo mu ddakiika 5 n'osirika. Ate nga kati bakifudde kya lutentezi era omugano nga bwenja okubalaga. Buli omu ku ffe ndowooza ali awaayiziddwako ekintu ekinene. Gwe wawulira otya? Bw'owuliriza obulungi ku ntandikwa y'akatambi, omwogezi kennyini agamba banne abeeyita ba Kabaka diehards nti kassemugera mu kaweereza amawulire ebintu biri bye tuba tukoppamu. Ekyo kiraga bulungi nti waliwo eyabawa akatiba mu bufuutifuuti ke bayita template gye bakozesa okunsibako amatu g'embuzi okundiisa engo. Omukyala ono yali akubiriza abantu obutajja ku mizannyo gya bika omwaka guno. Kakasa nti yamanya nti ate abantu bajja bangi okusinga bulijjo era ne banyumirwa. Kati nno nnyabo tandikirawo okulimirira egy'omwaka ogujja kubanga nga kwe kusiima kw'omutonzi ate nabyo gijja kusinga egy'omwaka guno. Atakulekera naawe tumulekera, ennyanja ekuttoomera. Tumuwulirize akatambi kenjogerako. Naye banange bakabaka diehards temumanyi nti kano akasajja kassemugera ke kateekeka bino ebintu mukaweereza amawulire mukaweereza ebintu biri bye tuba tukoppamu. Tumugambe nti wagamba okolera Mayiga naye olwaleero Mayiga tagenda kubeera mu Bungereza. Mayiga fe tumulaba mu Bungereza naawe kennyini yatujjangako za tulesi zaffe ng'oyagala okututta oziweereze wa Museveni tugenda kuzingirako. Ozunga obba ssente z'abantu ogenda mu makanso ne weefuula omuntu alabirira abantu abalina obuzibu ate tobalabirira. Ogenda obba ssente z'abantu abalina ebirwadde eby'enjawulo ne weefuula mbugo obalabirira ne weekubisa obutabo ng'obaweereza nga tolina kyokola. Ssemugera k'oleeta Katikkiro wano ogenda kuswalira bwereere mpozi oleetereko amagye ga Bungereza. Tugenda mukuba tugenda mugoberera buli wanaalaga. Mukole akantu ako nga tuweereza Ssemugera nga bwe yatuga nti ye takolera Kabaka akolera Katikkiro. Kati abaana ba Buganda abaveeko. Katikkiro taleetanga wano baana ba Buganda. Abaana ba Buganda bali anda Kabaka. Please abantu tubaweereze timuweereza abaana bammwe. Akakasajja katemu mulabye kabadde kagala kutta Ssemakookiro kamuwako ekyenfu kajja kututtira abaana. Omutima gwako si mulungi. Yababe yabawa mbakyoli be baba babawasa abaana ba Buganda abaagazaaki mbwategeka emipiira tukyakaagala mu maaso gaffe. Kaakati ndowooza mwewuliriddeko abo nno be beeyita abaagala ennyo Kabaka mu lufuutifuuti Kabaka diehards wano mu Bungereza. Oba olina gw'omanyi ali mu kakundi ako muweereze ku katambi kano omubuuze oba akenyumirizaamu naddala bw'aba nga ayagala nnyo Kabaka Obuganda n'empisa z'Abaganda. Mubuuze oba eddoboozi eryo alimanyi. Nsaba omukyalo oyo ne banne baveeyo batubuulire ku bye bakoledde Abaganda wano mu Bungereza katugambe mu myaka 5, 10, 20 oba 3 emabega. Abamu tugezaako okuzimba naye abalala bakola misana na kiro okumenya ate mwattu nga tetulaba kye bazzaawo. Bingi nnyo ebyetaaga okukola nga tumenya ebitono ebiriwo. Oba ani abatuma? Alabika buli ekigatta Abaganda mu Bungereza n'awalala wonna ayagala kukisaanyaawo ate ng'asinga kukozesa bazzukulu ba Kintu n'Ennambi. Mukyala Hadija Nampijja abeera mu bitundu by'e Croydon nkutumidde nnyo nnyabo. Weebale kukazana n'egikusuza nga teweebase. Nsaba onnyambe onnoonyeze ku nnannyini ddoboozi eryo kubanga nkakasa nti omumanyi bulungi era omunneebalize byakolera Abaganda ne Buganda ti era yeebale ku
okulafubanira obumu, amazima n'obwenkanya mu benda ya Nakalaama naddala mu Bungereza. N'abalala abamanyi eddoboozi eryo nsaba munnoonyeze nannyini lyo mumumpeere obubaka obwo. N'eggonjebwa mumuŋŋambire nti aleete obukakafu ku byanjwanjwa, swakaba n'ebijweteke bye yanjogerako. Mujjukire nti kino nakimusaba nga 18 Augusito ne muteerako ne paundi 5 naye naguno gujwa tannayanika bujulizi ku bye yanjogerako. Omuntu yenna asobola okugenda mu kanso yonna wano mu Bungereza n'asaba ebikwata ku buyambi oba ssente kanso eyo ze yawa omuntu oba ekibiina gundi. Mu Lungereza kye bayita freedom of information. Lwaki tannagikozesa okukakasa amafuukuule nga nsibako? Bwe kimulema okukola muwagaabuwa anoonyeyo ebirala eby'okukola. Gw'atamutegedde akubagulizaako oyagala wambazzi. Wadde omukyalo oyo alowooza nti osanga buli ekikolebwa ekya Buganda mu Bungereza nze nkikulembera, naye si bwe guli. Si nze nakulira enteekateeka z'okukyala kwa Katikkiro wadde nazirimu. Ebikwata ku kuweereza Kabaka nga ndi wansi wa Katikkiro, Ssaabasajja gwe yeerondera, nja kubyogerako mu katambi akalala. Weebuuze kiki ekyatuusa omukyalo ono okwogera ebyo bye yayogera. Omukyala nnyini ddoboozi lye muwulidde era gwe mmanyi nti ne mukyala Hadija Nampijja owa Kabaka Diehards ng'abeera mu bitundu by'e Croydon amumanyi bulungi, azza nsaba afumbe era atunde emmere ku mizannyo gy'ebika by'Abaganda e Bungereza emyaka mingi, naye nga buli mwaka mutegeeza nti nina anfumbira emmere eyo. Kino kirabika kyamunyiiza. Kuno kugatta okuba nti naye alabika agezezzaako enfunda eziwera okulaba nti akunga abantu ku nsonga ezitukwatako ng'Abaganda, era yeemanyi nga munnabyabufuzi, naye ndowooza nti tatuuka w'ayagala kutuuka ku kufuna abamuwuliriza. Okulaba nti nze nkikola mu ngeri yange entono kirabika kimuluma ye ne banne. Kati yasalawo yeegatte n'ab'endowooza ye okutta Ttana Fred Ssemugera. Kuno kugatta obukyayi bw'alina eri Katikkiro, naye nze siri mpalamiraako. Waliwo abeefunyiridde okulaba nti buli ekigatta Abaganda wano mu Bungereza n'awalala bakinafuya. Oba ani abatuma? Awo gwe nange. Okukakasa nti kye nnali ndowooza okwagala kwe okufumba ku mizannyo gy'ebika, wadde nnali mmaze okuwulira akatambi ako waggulu nga ye tamanyi, nasalawo okumuwa akanyeewo ndabe obukuusa bwe bwe bwenkana. Namubuuza oba yandyagadde okufumba omwaka guno. Munja kwewuunya omuntu eyali ampita omubbi era aweereza amannya gammwe mu gavumenti ya Uganda ate yali mwetegefu okulowooza ku ky'okufumba, era bwe yalaba nti tajja kusobola n'ampa munne akinkolere. Naye nandisuubidde nti omuntu agamba nti ndi mubi nnyo yandibadde taweereza munne kufumba ku mizannyo gye tuyinza n'okuweera abantu obutwa. Jjukira nti yali akubirizza abantu obutajja ku mizannyo gino. Kaakati nno ate kambalage obukuusa obuli mu bamu ku bantu baffe abalinga omukyalo ono, ng'era kirabika bwe wabaawo omukisa okukola ssente, endowooza yaabwe endala bagisiba ku mpagi. Kiki kye bataakole okufuna ssente? Kati ngenda okubazannyira akatambi akalala ng'omukyalo ono ayogera ku ky'okunfumbira. Ssebo w'ekitiibwa nkulamusizza, mbadde ninamu ka program naye nina munnange guntera okukolagana naye ate omumanyi bulungi. Ogambye ye ajje akole omulimu ogwo kuba alina obumanyirivu ng'obwange era ntera okukola naye ya agenda kukontakitinga ate omumanyi bulungi. Ndowooza kati mutandise okufuna ekifaananyi lwaki waliwo abanina empindi ku mabega ate n'obukuusa bwabwe. Ate nno nina n'akatambi akalala ng'omukyalo ono anneegayirira nneme kwonoona linnya lye
nga ntegeeza abantu nti yandebula. Kituufu nina abambuuza lwaki nali nnyiize bwe nasooka okuwandiika ne mbabuulira amannya ge. Sserukama Mayute. Abantu ng'omukyalo oyo basaasaanyizza ebyobulimba ku nze n'abaweereza ba Kabaka abalala mu Bungereza ebiwerako, ate ebyobulabe n'obusagwa nga babiweereza abantu nga Mwami ASP Asiimwe ne Mwami Fred Lumbuye, nabo abavuddeyo okulimba n'okumpaayiriza. Mu nnaku ntono okuva kati ŋŋenda kwanika abaami abo bombi okulaga obulimba bwabwe n'obukuusa ku binkwatako n'ebigenda mu maaso mu bantu ba Ssaabasajja mu Bungereza nga ndeeta bwino amaaso ku lutimbe. Weebale nnyo kumpuliriza era nkusaba akatambi kano okaweerezeeko abalala okufa n'obutanyagwa. Awangaale Kyukyuma Somogi. Nze Fred Ssemugera.